omuboni omulungi owa muntu w'abantu media nkwaniriza ino akaire kano ketulimu nenda okutegeeza tuli wano ku Speak Courts we tuli era nga tuli ni mukwano gw'abangi luba wachemba kwe tuli nayo tujja kwogera ku nsonga ningi aye bakoba nti omuto yaidiye gakola kigagwa tujja kutandikira gano ebusoga nga tulingirira busoga eri kutambula etya mukama wange nsangalo nange sinzi oli bulungi je barese kazi tujja kutandikira ku nsonga ya erimu ediro ey'ekifo kya Seeke bw'olingirira saawa eno ebigambo ebiri ku minwa gy'abantu biri hagati ya Right Honorable Rebecca Itwala Kadaga ni the Right Honorable Anita Among sano bw'olingira ababaka baifa ba palamenti baatuuka okweyawula abamu bisoka abandi bali tiimu mulamu abandi bali tiimu maama kunoonenkerezaako ni kukubona bw'olingirira nga ababaka beeyawiremu bali tiimu mulamu no bali tiimu maama kitwalaga busoga ekisooka kyenyamiza nti ebyobufuzi bya Uganda sente zibiwa nti asinga sente wakubira enduulu ekyokubiri ogyeko sente obuyinza obutaliiko kkomo manyi waliwo obuyinza obuliko ekkomo n'obuyinza obutaliiko kkomo nti obuyinza obuliko ekkomo waliwo omuntu agamba nti awudduse nnyo komaawo naye ebiseera ebisinga abantu abasinga tebalina buyinza bukoko buli omu akola byakola ki byayagala kyobola abantu basiba abantu bamukola puroguramu nga zino omuntu anonyamu kalonzeemu nayagala okusiba naye ne batamanya kigenda so abaka palamenti abasinga obungi mu busoga kubanga bamu baavu sijja babala kambale ba delegates naye nga abaka nti abamu banoonya sente kunoonya sente z'akalulu akalulu kabawuuba abalala bagamba nti banna bwe naaba ngenzi mu palamenti kubanga bamanyi bulungi NRM erina enkola yaayo buli sipiika abeerawo emyaka etaano n'addamu etaano emyaka ebisanja bibiri so kati ne bagamba nti ne bakiplayinga nti wadde ono waali tumwagala naye ono yalina buki obuyinza so bwe banaatulaba nga tetubadde naye oba bwanaatulaba tubadde naye kijja kuba kizibu so eyo fiya bweri yamaanyi nnyo okiwulira ne wabeerawo abaka palamenti abatya abalonzi abaka palamenti abatya abalonzi abaka palamenti abatya abalonzi beekweka abamu sipiika Anita Among bweyajja beekweka balonzi nti banandaba ne gundi banandaba ne Anita Among bajja kunkuba nga bebakuba balubi kati batya so eyo factor nayo weeri okategedde lubawa sooka osimba wakati tulina abawagira mulamu ngaye bamugagira ng'omuntu aye nga batakaye abalonzi gaba bamugagira ngaye tubate abalonzi kati wabeerawo abaagwa omanyi tekyo ekiri wabeerawo abaagwa nga ne bwayogera yagwadda ne wabeerawo abakolera ku ssente ne wabeerawo abagamba nti maama yankosa kati nga kibaalya kakati ono obwire ekimutawanya Sanoni anoonya sente Sanoni anoonya sente ona kubuuza so kati balina obuzibu obwo bw'amaanyi so naye bwe tuddayo ku kiri ekifaananyi ekinene ekigazi olabira ddala nti abalonzi batunuulidde busoga sub-region kankuza emabega busoga nga busoga baliyo mu Lancaster okategedde batunaagendawo batukamalizi tukagattewo busoga ku mawanga 18 agagenda mu Lancaster mu Bungereza busoga yalimu oba amawanga agakola Uganda 18 busoga mweri oba ebitundu ebikola Uganda 14 busoga mweri kale kakozesa ebitundu ebikola Uganda 14 busoga mweri Yoweri Kaguta Museveni nti bwabulwa kati okusalawo kuli eriye nti
wachi banga tisoka Anita Among Muteso sibe kali bekiri Teso sub region yali mu Lancaster yali Anita Among akolanga ni speaker sa yes speaker ya parliament Mama Kadaga ina chifochi mu national cake y'eggwanga bali bamuseke sek seats ga NRM batunda ne batematema keeki y'eggwanga buli kiteeso kyonna kiva mu seke obadde okamanya so you cannot afford mu ebitundu ebyagenda mu Lancaster ekimu nga tekiriiyo ekirala Anita Among already ayina gyali speaker speaker okujja nga batugamba nti bagamubbira ddala ku ttaka nti Kadaga amaze omunyonyoota bamumazemu buli kimu bamukuba ku ttaka kyoko baluwa nti Anita yandisigaire ku kyobwa ye Kadaga yaba kuseke asigale wano kuseke lwansonga ekitundu kya Busoga kiriwa mu keeke ennene egabwa kiriwa akiba kiziramu nti ono Anita Among ayina parliament okategedde nkategeirawo Busoga eriwa agebezirawo president w'eggwanga avaawo ava mu Western region yali mu Lancaster okategedde Kigonga avaawo mu Buganda yali mu Lancaster Chief Justice avaawo mu Northern region yali mu Lancaster okategedde ndikategeera bulungi kati mwe muliwa abagazi kati fe tunula ekifaananyi kinene kitali mu kigule. Yes, people may say oyo ayogera wa Kadaga, yes I can be one oba mu one but the fact is ani alwanija keeki y'eggwanga mu Busoga who mwinani era bagazi Chiveidi ne yafa Lumumba mwamukuba kubadda naye aliyo mbizibu byatambula okategedde Salamu Nsumba gwe twandigambye ali muki ali mu PFF ali mu opposition eni ali mwinani mu Busoga ani gweyina nigere kumwamukuba kubadda mu Kalulu the hard working man aliwa era kuti Kadaga Kadaga yakola ki yes Kadaga may be having problems Mama Rebecca atwa ng'omuntu gwe tolina bonyiga olina bonyiza kakati gana agabbi gamaze okwesonga gakuba Kadaga mufulu but ng'ekigendera kyaki and the president should be serious on this issue. One yafiirwa Kalulu okategedde mukulonda kwa 2021 ekigenda okuva mu Seeke kitwala NRM mu Busoga okujja nga bakoze nnyo ekiva mu Seeke kitwala NRM mu Busoga because abavubi bakaaba ab'ebikajjo bakaaba abantu balina mirimu factory esasula bulungi ani abadde abalwanirira era Kadaga abaira ataye yes Kadaga has been a lobbyist in Busoga. She's a lobbyist in Busoga. You get my point? Basoga bagenda kutundira butundizi bukimu kigende. Don't talk about Mulamu. Let Mulamu be. Mulamu is the speaker. Okujja kuba tugamba nti banoonya ntaane tola Kadaga. Okategedde bino ebigambo byenjogera bamba bityo blogo. Ekirala you cannot have someone who is sanctioned. Anita Among agendawo. Anita Among speaker parliament amawanga gatuwa obuyambi UK n'Amerika bamusanctioninga United Arab Emirates nayo ne musanctioninga okategedde katugenze mu morals bamusanctioninga ki batugamba corruption does NRM allow corruption? Are you proving a point? Yes. So kati bino ebintu si byakusaaga abantu abasinga batyo byogera waliwo olukiiko mu Geneva mama yalwogeddeko did the speaker of parliament attend? Tiyaja. Why? Nzembe ndoza nti ali kunonya Kalulu. No sanctions. She went to Vatican yaliriza buli omu. You get my point? So let the speaker be asigale ngwa speaker we okujjako nga mutugamba mwabandaba n'abatuwuliriza tikadaga mwagala muzika Kadaga has worked a lot for NRM okategedde ne mu bwaki abazinga mugenzeeyo mupirayo mutyo byogera nenze lubuwa byogera ne mu bwaki abazinga bamukuba ani yali tobwaki abazinga ani yabulwanirira Kadaga has lost a lot mu bwaki abazinga
bwe yali alwana obuleeta mumusasuza ki maziga yes not even a call to the president okategedde ojja kumbuuza Kadaga akoledde ki Busoga Kadaga akoledde Busoga one tourism budget yajja to awaken ebifo ebisingira tourism mu Busoga oluguudo lwe Mayuge paka Busiya yalobinga okategedde Kadaga Rebecca alitwala asomesezza abaana akolektinza Abasoga ne bannayuganda bangi si Basoga bokka ne bannayuganda bangi mu bifo ebyenjawulo asomesezza abaana mu bifo ebyenjawulo okategedde genda Kamuli esinga n'ejjinja enguudo okategedde factories ezisinga ze mulaba ati no factories eziri mu Bujinja jajjawe yazireeta enguudo ezimbiddwa mu zizeza lobbies jajjawe yazireeta ate wano oluguudo luno oluva Embulamuti manyi oluva wano Ambakoti paka Mbulamuti balukuba ani alukuba agenda onoonyereze ani akuba oluguudo Busoga University agirwaniridde ababbi baagaawo kuyo babbamu ne babbamu baagaawo okubba alwanidde kubanga ekizibu kyali ku courses ng'abantu balina ebintu byakolakole mu Busoga University neefunamu ebizibu but Kadaga has been there okategedde Kadaga alwaniridde abavubi mu Uganda yonna who doesn't know that Kadaga yatandika law farm ne banne eyalwanirira abo bagundi abakyala nga bawuliza ku bwereere otegedde kyegamba bingi bensobola okwogera girl children bonna abasinga bakutteko kibulira maama Kadaga bali speaker nga the gundi office very very much open buli muntu nga Basoga banyankole baki bonna nga bagendayo only that people fear okwogera ebya Kadaga owaliwo yagamba nti Kadaga akaddi jajjawe afana president Museveni ani myaka the president is 82 years okujjako bana bagamba nti Kadaga akaddi bakigongo bakaddi bagamba ne president agende abo babakwate if I was the president I would arrest buli muntu agamba nti gundi akaddi Museveni Kadaga akaddi because obanga agamba nti ne Museveni akaddi there is a rebellion there ate waliwo ekijja mu Uganda bayinza okwabalaba BNRM bano bajja ku BNRM buno obuvubuka n'obukazi obulimu bajja ku BNRM that's why I call up General Muhoozi to come in Muhoozi bwanajja mu buyinza byonna agenda bikwata abikwata abisibe ogenda kulaba abasajja abaddukira mu night ne Gomez Muhoozi nga ziwa I'm telling you bwaba Muhoozi yazze General Muhoozi oba Kyagulanyi oba whoever bagenda bakwata bagenda bakwata magezi kigoga abantu b'omu Busoga munalala abakulembeze no they should wake up just wake up bogere bagende president amazi tebamulimba abasinga bagende wa president kola lugambo I have facts General Museveni calls them abagamba what muina plan ya Busoga badda mu lugambo obamanyi go bategeera badda mu lugambo nani yakozati kwerupa tebogera nsonga za abadde azoogera ennyo nazirimira ku Kadaga okategedde Lumumba nkugambye mwamukuba ne bwajja ku mikolo mumuwakatekatebe ka plastic ate kati ki mwamukuba otegedde n'omwana wammwe omumbejja namuganza mumanyi kye mwamukola Abasoga bennyini bassaako emikono okumugoba namuganza kati buli omu mukuba mwagala ki what do you want naye obuzibu bwene buva ku ki no obuzibu buva ku ssente abantu bagadde nnyo ssente okusinga omukwano kyolowooza ababaka ba palamenti abava mu bitundu ebindi nga Muteesa eyo wa Munozi bo tibenda ssente obawuli abalwana bwe yali muki they have the speaker they have the vice president mwina Kadaga kati mukube fewe tuli mu Uganda nze Kadaga yandiisa oba nti Amongo yandiisa nze sikola ku radio sifuna sente zange kati siina kye njja kwogera